tugezaako naye batwaka bwe bamala okufulumya muteekemu ennyimba ezo. Njagala kuyimbira Grace. Nammwe abayimbi mukole nga nze kuba tumusiibuza ennyimba awummule mirembe. Buli muntu yenna abadde akyayagala sabira ku ssentero kireete togayanga gwe Rasita mwana gera jjajja kusumule. Kiriya eyabazeze abadde abala ssente ez'okufumba enkya abagenda ogirya be bazireese. Jangu obale nange kantegeko emitwalo 5. Nange nyongeddeko 5 sooka obale omulete agudde. Bajjajja beetala mwangu bakama bange lwaleero. Tambula ekyolamu embuga musembere mabega temumuwekkaako. Jangudde eno okukola mutuula wano muwane ssente ezo mumbuulire omuwendo oguvuddemu. Awasa musembere muti bane mulize mumuleke oyo alina kyanona. Omuleke goloza lwaki mumuleke mumuleke anti mugamba amaka tegaliimu lubaale. Nammwe balabe musembereyo bateekawo bano balina kye bagenda okuteekawo. Fino service baliwa abafino baliwa musembereyo bajje bateeke wano muze abafino balabise bazze musembereyo lidako abalonga emisima amayembe lwali n'emisamba mukama wange simba ove ku jjoba. Tuli mu mukono gwa kinene ne maama nabinene. Simba ove ku jjoba siibula ove ku jjoba siibula nga nkulaba nze bamweyana. Siibula ove ku jjoba bwotyo ogenda ngodda bwotyo. Mukyeo mulete Fino Service ekyo ebyo byanabiraba. Omufu abanga aloota mumanye nti yafudde mubiri naye biri wano akola ki? Yenna ali wano kolanga omanyi musembere emabega mukole. Ayagala okusabira sigala goteeka ssente mu kibbo era ofunye. Nze ebyange si byakunoga miti, nze maanyi mugenda kulaba. Ateeka ssente gwe nkola ki? Mwanguye kiko ne kinnajjula ate ze nsondamu mugenda okuweesa vannyama wano amataala. Abannange mwenna mubeere bantu balambulukufu. Ebyuma bwe bivaako omukolo gufa. Mwagala tuyimbire